Tubanjulira Shangwe Group abajjanjabi b'endwadde omuli stroke, okuzibikula emisuwa, okusanyalala, sukaali, pressure awamu ne ulcers. Nga bakozesa enzijanjabi eya naturopathy omuli okukozesa eddagala ly'obutonde, massage, reflexology, aromatherapy, lifestyle engeri y'okweyambisaamu okulaba nti emibiri gyaffe gisobola okulwanyisa endwadde. Shangwe Group esangibwa Nyanama okuliraana Hotel Benko, enamba y'essimu eri 0703 1883 Mazima omubala ogwo bwe guvuga omanya nti bannaffe aba Shangwe Group abasangibwa wano e Nyanama okuliraana Benko Hotel baba beeteeseteese bulungi okusomesa engeri gy'olina okuba omulamu oba oli awo okusingako awo bw'oli. Musajja wa Kabaka Birimuye Matovu munnakalungu munnabudunzi kalidde era tubaweza tusinzira olukumbuga enkulu Bulange Mmengo ekizimbe gali kwoleka amasengere nkulamusizaako ssebo n'ennyabo Mukama yeebale okyasobola tulaba n'otuwuliriza weebale nnyo okukwata limoti n'ogaa nti kandabe BBS Terefayina n'ogula yaka n'okyajinga sola gwali ewaffe eri erwabenge oluusi n'okuma ne generator ekyo nno kikulu nnyo teri tofaali lisinga ebyo. Ndi n'omusawo wano John Kayitale okuva mu Shangwe ku lwabanne hazzo tusaako engeri gye tulina okuba abalamu nga tujjanjabisa ebyo ebituliraanya oba bye tukozesa bulijjo. Kamusabe ababuuzeeko ate tugende mu programu eki essanyu mu bulamu ekitundu ekyokutaano. Ssebo nsanyuse nnyo okulaba. Nange nsanyusa okulaba. Ekisinga obukulu. Era omuganda nti emboozi enanyuma ogirabira ku nnamusa. Nsaba obuuze ku batulaba n'abatuwuliriza. Abatulaba tubaaniriza nnyo mu programu eno obulamu n'essanyu era tubagaliza obulamu obulungi. Gwe ng'oli mulwadde tukusaasira ate tusuubira nti ojja kuwona mangu. Ate naawe ali obulungi sanyukira okuba nti oli mulungi weebaze Katonda. Kyekiseera Shangwe Group tuyige ate tumanye. Weewaawo. Yesewa. Agaffe Nyanama. Nyanama tuli bulungi era twebaza Katonda. Shangwe Group gye tuli tujjanjaba. Ng'oggyeko Nyanama. Wali weewalala omuntu woga nti wano? Muyina branch endala yonna? Tetuyina branch. Abantu baffe tubajjanjabira Nyanama era abantu batukubira nnyo banaye embalala. Mujjene embalala naye tuli bubi naye twagamba munnange. Bwe tunaasaasanya amaanyi tuyinza ate obutabakolako bulungi kuba ebintu byaffe abantu ababikola nga babisomyeko batono. N'olwekyo mujja guma mujje Nyanama we tusangibwa wano kumpi ne Benko Hotel. Bw'oba ova wano mu tawuni waliwo amakubo abiri agatutuusa Nyanama ku Shangwe. Oyinza okuyita ku Entebbe Road n'otuuka wano Najjanankumbi ku Steera. Ku Freedom City olw'okuba nti tuli wanuwe ate oyinza okubulwa woowetera kuba oluguudo olukkirira luli opposite Freedom City naye waba wasibe olina kusooka kumalayo eri wansi n'amasuba. Kati bw'otuuka wano Najjanankumbi ku Steera okkirira ng'agenda e Kabowa n'ogwa ku luguudo ate olugenda Nyanama era bw'otuuka e Kabowa ku petrol station eri awo okwata oluguudo olugwa ku luli ate oluva ku Freedom City n'okkirira wansi n'okwata emitala Nyanama. Bw'otuuka ku Benko Hotel kizimbe kinene nnyo bwe kiti kalina okiyisa katono ekyengulukuwe wali Shangwe Group. Era bw'obanga ovudde mu bitaala ovudde Nateete ovudde Rubaga oyise wano kati tutandikire Kabuusu n'okwata oluguudo n'olugenda Kitebi ne Bunnamwaya. Bw'otuuka Ekitebi ku Sita era mu bitaala owetera ku kkono bw'oba ova Nateete kitegeeza oyitamu Buyisi n'ogenda mu luguudo lwennyini olwa Nyanama olukwata ate ezana naye okwatawo mpaka wansi ku Benko Hotel kitegeeza ate bw'oba wayisaawo oba oyisiza katono ku Shangwe Group. Shangwe Group oyinza n'otukubirako ne tukulagirira bw'obanga obuze nti 0703 18
83 83 kanjiddemu 0 7 03 18 83 83 waliwo n'abeetaaga MTN 07 84 10 63 35 kanjiddemu 0 7 84 10 63 35 Benko Hotel kyekizimbe kyetutera ennyo okwogera nti tuliraanye Benko Hotel. Abashangwe Group tujjanjaba endwadde nnyingi basebo ne bannyabo nga tweyambisa kye tuyita lifestyle and naturopathy. Naturopathy egattamu enzijanjaba ey'eddagala lyaffe ery'obutonde era n'okujjanjabisa emmere. Endwadde nga pressure, sukaali, okusanyalala, okufa oludda olumu, endwadde z'ekibumba, omugongo n'endala, amaaso, amannyo, okuziira, nga tukozesa eddagala lyaffe ery'obutonde. Tukozesa enzijanjaba ey'amazzi kye tuyita hydrotherapy mu ngeri 12. Tujjanjabisa obuwoowo kye tuyita aromatherapy. Ne tujjanjabisa reflexology massage, engeri gy'okuzuukusa obusimu bw'omubiri ne twongera obutafaali omubiri ne gwerwanako era ne gwewonya gwokka awatali maddagala mangi gayinza kukola butwa mu mubiri gwo. N'olwekyo tetuyinza kudescribing oba kutottola nti tujjanjaba bulwadde buno na buno na buno na buno. Endwadde ezisinga tuzikolako kubanga twongera omubiri amaanyi, omubiri gwo ne gukola ki? Ne gwerwanako ne gwejjanjaba nga tukozesa enkola eya reflexology massage, hydrotherapy, aromatherapy n'emmere era awamu n'eddagala lyaffe ery'obutonde. Weewaawo. Oli ku BBS Terefayina birimu ematovu nze ezuuno. Buli lwova wano nfuna amasimu. Ate nno nange bankubira. Musajja wa Kabaka konze wangi. Omwami oyo kino ne kino ne kino. Naye ebibuuzo ebisinza okujja. Naddala abakyala bankubidde nnyo. Bibadde byetoololera ku kye bayita weight. Omugejjo. Era olwo yankubira nga nti munnange nze nali nsumuluka bulungi abaana bazaala bulungi. Ne bwe bannongoosa ne nfuna olubuto. Nwanye n'olubuto akiyita na kibutobuto. Anti ekintu kijiramu ekitine kiyiika. Ne wabaawo omwami omu Haaji nanga nti wayi nkoze dduyiro nkoze ki naye olubuto. Musajja wattu bw'oyambala ekkanzu n'okusaala kunkalubiriza tokutama okusiba obuguwa bw'engatto nkekera bukekezi benzisa ebikoowe. Kaakati ssebo omugejjo kiki ekireeta omugejjo? Omugejjo omugejjo n'olaba oli ng'atikka emmere naye nga tagejje. Kiki ekireeta omugejjo? Ate weewuunye munnange omuntu oleese ensonga nkulu nnyo. Ebibuuzo bijja ssebo kubanga nange bwe nakizuula nti abantu bagenda ne bafuna omugejjo. Nakola research ne neebuuza ate jjukira twabisoma n'obisoma bino nti abantu abasinga ayinza n'okwebuuza nze nga ndya nnyo naye kiki kati olaba musajja wattu n'okussa bambi tassa. Omugejjo oba kyetuyita obesity kitandika nga omanyi normally tulina kyetuyita weight obuzito. Omuntu yenna alina okuba nga azitowa. Owulidde ng'alina kiro ezigwa mu myaka gye mu buwanvu bwe era okubala ekiro entuufu z'olina okuba nazo nga togenze mu bya science oba ebya math ebyekika ekyawaggulu. Ddira obuwanvu bwo obuteeke mu sentimita. Kati nga nze nina sentimita 175. 175 jjako 10 ezo ezisigadde ezekiro z'otalina kusussa mu bulamu bwo bw'oba oyagala okubeera omulamu. Ye era bw'onaasussa 75 kiro ne zisukka mu 75 kati otandise okuyingira mu kyetuyita overweight. Overweight yazaala obesity. Obuzito bwe buzaala omugejjo. Era obuzito era omugejjo omuntu alina okuba nga azitowa. Kati nga nze nkugambye nti nina sentimita 175 ez'obuwanvu. Kati bw'oba oyagala okumanya kiro oba obuzito bw'olina obutasussa ddira kiri 10 okiggyeko 175 jjako 10 ojja kusigaza 75. Ndowoozo neyasoma ekyokubiri ebyasobola okubibala. 75 zekiro zesiyina kusussa mu bulamu era bwe nayingira mu 8
manya nti ntandise okuba overweight ate obesity n'atandikiraawo. Kati waliwo ate ne kye tuyita body mass index. Omwana abitadde. Body mass index bw'obeera ne wansi wa 18 n'ebitundu 5 oba oli mu mbeera etali nnungi nti obuzito buba buli wansi. Naye bw'obeera wakati wa 18 n'ebitundu 5 kutuuka kwa 24 n'ebitundu 9 oba oli normal, body mass index yeeba ebala ebitegeerekeka ebiriyo. Bw'otandika 25 okutuusa 29 n'obutundu 9 oba otandise kye tuyita overweight. Kati nze nina 24.3 body mass index eyange, kitegeeza ndi mu kiro ntuufu. Oli mu normal. Kati bwe ntuuka mu 25 okutuusa mu 28 mba ngenze mu overweight. Ate bw'obeera mu 3 okutuusa mu 34 bayita obesity. Obese oba otandise obese. Kati bw'osussa mu 35 ate ekyo kiri extremely obese. Oba osussizza okugejjuka. Namudiguli. Nkugambye. Kati katuyigiriza abantu okubala ebintu bino. Okubibala byangu nnyo. Oddira obuwanvu bwo. Obuwanvu bwange. N'obuteeka mu sentimita. Okitegeera? Nga bwe nkugambye nti nze nina 175 ze sentimita zange. Kati 175 ezo ogenda ate kukola kye tuyita convert. Ogenda zikonvatinga. Mu kuzikonvatinga ogenda ziteeka mu mita squared. Mita squared ogenda kukola otya? Ogenda kuddira 175 ze twagambye oziteeke mu mita. Eyo ye 1.75. Bw'omala oziteeka mu 1.75 times 1.75 kitegeeza dira 175 ozize mu mita zibeere emu n'obutundutundu 75. Kati dira obutundutundu emu n'obutundutundu 75 obukubiseemu era kamu n'obutundu 75 ojja kufuna mita squared. Bw'omala okufuna mita squared 1.75 ate oloonye kirozo entuufu minzaani ng'ebala ebiriyo. Kati tugambe olina kiro 6 naye twesanze ng'olina 1.75 mita. 1.75 times 1.75 olwo ofuna mita squared. Oddire kiro ziri omanyi bw'oddira 1.75 times 1.75 ofuna 3.5 meter square. Omuntu bwajja ku Shangwe kati ebyo tubibala era oli bwajja tusooka mubalira ne tugamba oli overweight, oli underweight oba oli normal. Kati tugenda kusala amagezi tutya tuyitewo obeere mulamu. Kati byogenda okufuna ogenda kuddira obuzito bwo mu kiro obugabire oba okole divide ku meter squared gye wafunye. Kyofuna ekyo kye bayita body mass index ekiriyo. Kati bwe kisukka mu 18 bwe kiba wansi we 18 oba olina obuzibu kirozo ziba tezijja mu oyo gwe bajerega nomuyite sanje obusanje. Ate bwe ziba nga zisukka mu 18 okutuuka kwa 24 oyo ye muntu ayina body mass index entuufu. Naye bw'otandika 25 29 otandise okuba overweight. Bw'otuuka mu 3 ebirwadde bitandika ne bikulumba. Kati awo ebibalo ebyo lwaki tubireese nti bane mujje tubabalire tumanye bane obuzito bwo n'obuwanvu bwo bigwa mu myaka gyo. Omanyi abantu balwadde emigongo lwaki? Nti obuzito bwalina omugongo tegusobola kubuwanirira enkizi. Era lwaki olukizi luno abangi babagamba lwaseeseetuka akagumba kava mu kifo kyako kati waliwo ng'akagumba kagira kati ne kava ku kannaako. Abalala bamugamba akagumba kaseeseetuka ate kati kali kati. Bambi obulumi bungi kyanyigiriza sciatic nerve omusuwa guno obulumi bungi ayina inflammation tafunya naye ng'oba oli awo kyava kuki? Weight. Ku weight obuzito.
ali overweight, ali obese oba ali extremely obese. Oyo mumuyamba. Ensonga lwaki nti oyo bw'ajja ku Shangwe Group. Tusooka ne tubala ne tugamba ssebo. Twesanze nga kiro zo bambi ntono nnyo. Olina okwongerako kubanga obulamu bwo tebujja kusanyuka. Oba ne tumugamba omanyi lwaki n'amaanyi g'ekisajja gagenda ti kiro zo nnyingi. Omugongo tegusobola kuwanirira kiro zino. Ekisenge si kisanyufu. Era lwaki amaanyi matono. Katusooke tukole kino kiro zikendeere. Ne tulyoka tukuwa emmere gy'olina okulya. Ne tulyoka tukuwa eddagala ly'olina okunywa. Ne tukola ne physical therapies ziri ze tunagambye ezisobola okuyamba omuntu okudda mu normal body mass index. Kati weewuunya omuntu ng'ali mu kiro 152 n'okutambula tatambula akamotoka agenda okatulamu konna nga kakkabwe kati yenno nga bakyajjamu ne mu motoka bambi mbadde nsaba abantu abatuwuliriza batuyambe magulu 3 bajje tukole ki nga mwomuteeka omanye kireeta ekizibu kino ekisooka emmere gye tulya abantu bali emmere ng'ejjudde obutwa abakyala abato mu myaka gino nga tasiriizizza ntamu nti okusiriza entamu mpozi kitegeeza ki mu Luganda ngamba kufumba mu kyoto takalanze butto yenna n'anyooka n'alumya mulirwana takiriza nti afumbye nga tatadde mu katungulu ne kasirira ne kafuuka kadduga takiriza nti afumbye emmere abasinga gye balya ejjudde obutwa tukuba ejjiiko bakyala owulidde emmere gye tulya engeri gye tugiryamu nakyo kintu kikulu okujifuna njifuna omanyi okulya emmere nga wano bw'onywa amazzi olya emmere wano bw'onywa amazzi olya emmere wano oli ku WhatsApp ejjiiko eyagala na kuyita bbali ogira bwoti oddamu bwoti ndi mirembe ndi ku beach wali ekyo kya bulabe nnyo nnyo oli ku mawulire wano babadde ku wano nga bw'olya yaseno yakubye gundi buddu yawutudde busiro obwo obulamu bubi nnyo abantu emmere ino okuweebwa obudde emmere okugirya kyetaaga okukiwa obudde ate n'obanga oli mukkakkamu ng'oli muteefu era bw'obanga owulira oli mu bwangu mu kifo ky'okulya wakiri obireka kati ate nno n'obudde bwe tuliira mu emmere gye tulya engeri gye tugiryamu n'obudde bwe tugiriiramu n'omanya omuntu okulya ssaawa 5 kitundu n'ayingira obuliri blanketi ne yeebikka omuvuzi wa takisi oluwumuze muluka y'omugagga wali 6 kitundu abantu bagejjuse omanyi obulwadde bwa hemorrhoids obubonyabonya abantu emmeme y'emabega oba buno obupiles obuntu obulinga obufuluma ne buzimba omuntu bw'agenda kutta oyo musaayi nga guyiika emirundi egisinga biva ku kino mu ssaawa ebyo byonna obyogera ekibuuzo kye bambuuza embuto zino omugejjo ogwo anti kati omugejjo guno nagambye bwajja ne omusajja ngebbeera ate liringa lya mukazi atambula ligira litirigira lyesukunda tebusibulamu ebyo mu Shangwe mu byaŋŋanga tuli wano okukola ku nsonga eyo muzeeyi wange mukadde wange maama taata muganda wange kati nno kankubulire mukwano katuve ku bazeeyi omanye ebyana ebito bino ebisanyusa eby'emyaka 3-5 ng'ekyana kyonna kigenda kyegira emyaka 7 ng'omwana tosobola namugamba nti dduka omanye ensonga ereese ekyo omwana asiiba ku kapeti wali oba mu ntebe ng'ali ku TV atunula amaaso gonna gamukanuka ali bw'ati ekyo kireese omugejjo mu baana bw'omulamu n'adduka ku supermarket okugula ebyokulya kati ate bwe tutuuka ku byokulya ebiweebwa abaana tetulina budde singa tubadde n'obudde wano tuyinza okwogera ebintu abantu ne batya n'okutya naye kyemuva muyitibwa okujja mu Shangwe Group waliwo abantu abafuna omugejjo olwa kyetuyita medical reasons ng'oba oli awo alina eddagala lyeyanywa ne limuleetera okugejja nga bambi si nsobi bamulongoosa oba alina engeri kale bambi eddagala gye litaakwatagana na mubiri gwe ekyo gyekiri teweevunaana si musango naye jangu mu Shangwe tujja kukola ki tujja kitereeza waliwo ate abantu abalina obuzibu bw'omugejjo guno nga kiva ku buteebakira ku budde yeebaka ssaawa 8 olulala ssaawa 4 olulala ssaawa 6 olulala ssaawa 3 ye talina budde bwakwebaka kibi nnyo
oyina okubeera n'obudde obw'okwebaka nga bw'olina okubeera n'obudde obw'okuliirako. Musajja wattu ali awo sawa 6 yeebase ate enkya sawa 4 kwegamba ye waalaba nti obudde omubiri agubuzaabuza ekyo kireeta kye tuyita hormonal imbalance oba hormones kye kimu Luganda birungo ayinza okwesanga ng'ebirungo ebyo bitabanguse byekyaye. Waliwo n'abantu abalina omugejjo guno nga kiri genetic kyabuzaalirano akijja ku bantu yali musajja jayati naye ate bwekyeyongerako kuba omuntu nga muli wa mmere mu ngeri eri gye tugambye nga si mmere ennungi agirira mu budde bukyamu agirya mu ngeri nkyamu ate katwogere n'obutakola exercise duyiro obutakola nakyo kireetedde abantu okulwala obulwadde buno obw'omugejjo. Ate waliwo amalokola wali aba akyassa kikkoowe nga moloko n'ekigere kyatuuse kati weewuunye waliwo abantu abagenda mu jiimu bagenze kusala masavu naye bw'ava mu jiimu ate nga yeetuuma entuumo munaye kati ebisavu bikendedde kyabulabe nnyo. Musawo yina eddakiika emu nsaba owumewo katwogere ne ku stress katono nnyo ng'osiibula simanyi oba kyeki mu Luganda naye katikira bakiyita okukabirirwa stress abantu bafunye omugejjo olwa stress yensonga lwaki wano mu Shangwe Group tusaba abantu bakube ku ssimu zaffe ezo. Bw'oba oyagala okusaba amagezi tujja kuwabula. Bw'oba oyagala okukendeeza ku kiro bambi oyonsa omwana kuva lwe wazaala kiro zeeyongera tukubire ku ssimu ezo eziri ku lutimbe tujja kuyamba. Abalala nga owulira oyagala kwekuuma oli mu weight ennungi naye oyagala kukendeeza ekiyinza okukola ki okuleeta kiro ennyingi tukyalireko consultation weeri twogere tukupimire ate tukuwe n'amagezi tubaagaliza obulamu obulungi ffe aba Shangwe Group wano e Nyanama essimu zaffe ziizo 070318 83 oba 0784 10 35. Mukama abakuume. Sijja kusukkakaawo tugenda mu programu akalaaca tosibwa amawulire gaffe gy'otobadde ku ssaawa 6 tukubeererawo ali ku BBS Terefayina olw'omukaaga luno Busiro emeggana ne Buddu mu kisaawe Wankulukuku. BBS Terefayina buli kimu ejja kuba ekikuwa butereevu naye atebeerayo owagire essaza lyo. Musajja wa Kabaka biri mu Yamatovu nkwagaliza akaseera akalungi ayi Katonda kuuma muzzangoma. Tubanjulira Shangwe Group abajjanjabi b'endwadde omuli stroke, okuzibikula emisuwa, okusanyalala, sukaali, pressure awamu ne ulcers. Nga bakozesa enzijjanjabi eya naturopathy omuli okukozesa eddagala ly'obutonde, massage, reflexology, aromatherapy, lifestyle engeri y'okweyambisaamu okulaba nti emibiri gyaffe gisobola okulwanyisa endwadde. Shangwe Group esangibwa Nyanama okuliraana Hotel Benko, enamba y'essimu eri 0703 1883. Tubanjulira Shangwe Group abajjanjabi b'endwadde omuli stroke, okuzibikula emisuwa, okusanyalala, sukaali, pressure awamu ne ulcers. Nga bakozesa enzijjanjabi eya naturopathy omuli okukozesa eddagala ly'obutonde, massage, reflexology, aromatherapy, lifestyle engeri y'okweyambisaamu okulaba nti emibiri gyaffe gisobola okulwanyisa endwadde. Shangwe Group esangibwa Nyanama okuliraana Hotel Benko, enamba y'essimu eri 0703 1883.